Worship for the record, now we are in there for the choose. Your worship is making a formal prayer that you get formal disclosure from state, so as to be able to ably defend our client in the matter before you. It's a humble prayer that state makes a formal disclosure. The last time when the mother came up, unfortunately he hasn't been able to bring the medical bills, but he was sick. But the court before the last time, that was on 4th February, your name, I appeared before this honorable court, but were informed that your worship, you were indisposed and you're not at the station at the time. And we got an adjournment. I would have 3 cases in the High Court that day. For the near day. Ekibadde mu kooti olunaku olwaleero. Omulamuzi abadde Omusango agutegese okutandika okuwulizibwa naye tusabye disclosure, prosecution etuwa obujulizi era Omusango n'aguteekawo nga gujja kutandika kuwulizibwa nga 15. Timbadde beeteefuteefu mmwe nga mmwe. Anti munaye okweteekateeka olina okuba ng'otegedde obujulizi bw'aba sayidi. Anti tusabye kooti sayidi ewaabwe etuwa obujulizi bwayo kuba mu mateeka kikkirizibwa n'obasaba obujulizi bwe balina Omusango gutandika okuwulizibwa. N'ebintu bino biggwa ddi nga gwe looya nga gwe kanso? Toyinza kumanya bintu bino bwe biggwa kubanga kooti yegaba obudde, ffe tetukirinaako mukono.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.